Kajimu Meya Mukono Municipality. Ndi musanyufu olwaleero nti nno DP mu Mukono district esimbudde. Okusookera ddala njagala okwebaza abamemba ba DP abampa obuvunaanyizibwa okubeera chairman wa DP mu Mukono district. Buno obuvunaanyizibwa obupya gye ndi ate nga bukulu gye ndi. Namala dda okukakasa abamemba ba DP bonna tugenda kukyusa DP mu district egenda kuddamu amaanyi nga bwe gabeeranga edda emabega. Era nkakasa nti tugenda kukikola. Era ndi musanyufu nnyo n'embeera gye tulimu kakati mu bukulembeze n'engeri gye tuzimbyemu structures mu Mukono municipality. Naye nze nali nasuubiza abantu b'e Mukono nti ebbanga lye mbaweerezaako nga omukulembeze wa DP mu district y'e Mukono mbadde nsaba ekifo ekyo nkiwa omuntu omulala akole nga nange nkyaliwo nsobole omuwagira. Naye constitution y'ekibiina eraga nti olukiiko olulonderwamu abanadda mu bigere byange nze nduyita ne ndukubiriza delegates conference omulonderwa adda mu ebyo ebifo nze nina ogiyita siyitanga ku delegates conference yonna ate nga abantu bamanyi nti nze chairperson wa DP1 newankubadde nteekateeka kuvaako naye constitution ewanza omukisa okuyita olukiiko lwa district ne tulonda. Okusookera ddala mu DP tulina constitution ekkiriza era newa omuntu yenna omukisa okusobola okwesimbawo ku kifo kyonna. Era yadde munda tulina okuvuganya okubeerawo. Ekyo omuntu abanga alina ekifo kye yeetaaga niwabanga waddewo omuntu omulala musobola okuyimirirawo mwembi ne muvuganya. Era constitution erabika bulungi enkola esobola okugobererwa okwawula abantu abo. Kye baba babuulira abantu nti waliwo kati enkola engenderere ey'okufeebya bannakibiina ab'amaanyi abalwanyisa gavumenti ya Mwami Museveni. Era ekyo tekiri ku nze nzekka n'empuga e Masaka naye tajja kwesimbirawo ku kaadi ya kibiina nga mmawe agimuwadde mu ddembe, ne Sseggona, ne Ssewanyana, ne Mukyala Kabanda, ne Namayanja Florence, ababaka ba paalamenti bonna ng'oggyeko ababaka basatu, Peter ne Komakecha bava eggulu, ne Mwami Kiyingi Bawana Kiwala Kiyingi. Bebo bokka bokka ababaka Mwami Mao bakyayagala mu kibiina ffe. Abeera buli kaseera ng'atuggulako entalo. Ndowooza n'afuna Mwami Kajimu ng'oyo n'amulaba nga naye wa mwoyo mutono n'amukozesa okulwanyisa Namboozi. N'olwekyo kyo kyalibadde nga tekirina ngeri yonna yonna kikitiisaamu oba kikireeteramu banna-DP okwemulugunya kubanga enkola weeri era tujja kugigoberera era ejja kutuusibwa ku nkomerero. N'olwekyo ekiwe ekyo bwe kigenda okutambula. Nze sejjusa kubanga nawagira Mwami Kajimu sikyejjusa. Abo abantu bwe bato bannakigwanyizi mu nsi bajja kubeeramu. Ne Yesu yalinako omu ku bo nga bamuyita Yuda. Nze kati awo Yesu yewe yalina Yuda, nze we nina Kajimu olwaleero. Era n'oyo Kajimu ajja kubeera wa kusatu oba bwe wati oba wakuna mu kalulu kano. Nze manyi nti abantu benina okwetegekera ovuganya nabo beenaare balina abakyabalonda wano mu kibuga ekyokubiri n'obululu babbirako. Yo weenaaremu atandikira ku mutwalo omubbe. Akalulu akasooka kaba ka mutwalo gumu mu kamu. Akalulu kasooka ofuna mu box. Abalinayo obululu mutwalo okwatandikira obutaliyo obw'empewo. Naye obubona twabugumira era tubuwangula nze n'abantu bange. Abakulembeze njagala bamanye bulungi titowaba kifo kyonna kyonna kibeera kikyo. Ebifo byonna 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 bye tubeeramu abalonzi babitwazika bwazisi. Era tubeerenga basanyufu ng'abalonzi batwazisa ebifo ebyo. Nze kati mbadde meeya wano kisanja kimu banjazika bwazisi. Era basalawo nti meeya togenda kubeera meeya, sigenda kubeera meeya. Ate sinze nsooseewo. Waliwo abansookawo. N'ekyo no ofiisi si yange, ofiisi y'abalonzi bannamukono. Ate ne bwe naaba nfuddewo
era waliwo abalala bagenda okujjawo. Kati endowooza egamba kifo kyange eyo njagala bannamukono ne bannayuganda tutandika okugigwako, kubanga ebifo byonna ebyobukulembeze bye tubeeramu bifo by'abalonzi abatulonda. N'olwekyo omuntu yenna alina ekifo aleme kutandika kugamba ekifo kyange bakitwala, ekifo kyange ekyo tukiviireko ddala, toyina kifo kyo. Kati oddira abantu onoobanyonnyola etya nti abantu aba empagi ekibiina kwe kiyimiridde obayigganya. Kakati nze nali mu ddwaliro mu mwaka gwa 2017 nali ku kitanda nga ndi mulwadde ng'ate ndi musibe, nali musibe ate nali mulwadde. Mwaka gwa 2017 mwami Mawu najja wano e Mukono yeereeta ng'agamba mbu ajje ku reunion omuntu yali girowoozezza nti kutabagana. Abakulembeze b'ekibiina wano ne bamugamba tikinaakola amakulufu okutuula wano nga Nambooze taliiwo ng'ate mulwadde ng'ate musibe. N'ateekayo olukiiko lwa mpaka era ku olwo mpulira mbu lwe yakwata kaadi n'agiwa omukulu oyo mwami Kagimu mu ngeri ya kimpukumpuku na buyaayi. Bw'obanga Mukama akuyambye n'abalonzi bakuyambye n'obeera mu kifo n'omalamu ekisanja bwe bakwongeranga ekirala ekyokubiri weesuneko. Ate bakuwadde n'ekyokusatu yongera okwebaza Mukama Katonda, tunoonya kyakuna tunoonya kyakutaano. Ate nekyo baba bakikuwadde ekyo kiriba kyabyewuunya. N'olwekyo nze ndowooza wano tuwali lukwe luwono kujjako ono obono kujjako ono, abalonzi bagenda kutusalirawo. Kakati ekifo kino eky'obubaka bwa paalamenti sekyange nti bwe mba leero nga nkirina enkya nkigabira gwenjagala. Ekifo kino ky'abantu b'e Mukono era olunaku lujja kutuuka lumu nga nsinze neesimbyewo era bagenda kiwa gwe bali babakoze eki baagala. Tulina abaana abato wano betulera bangi, nze nteza abaana b'ekibiina bangi wano era mmanyi abajja okutwala obukulembeze nga ffe ekiseera kyaffe ekyokutuula wansi kituuse. Mwami Kagimu alina emyaka 76, nze nina 5. Kati kufennya osobola okuddira omuntu ow'emyaka 7 asikire owa 5? Ne bwe tuba nga twagadde kukyusa mu bukulembeze tujja kuleetayo omuntu omulala ate nga muto okusinga Nambooze. Sikukola bukozi bwa nakigwanyizi. Kati yalaba ne gye yali akola mutoto bamuwummuza ne bamugamba tuula okaddiye ne bamuwummuza ku mirimu. Oluusi bo bannaffe Mukama yabawa abalina feesi ezitakaddiwa. Nga tuze ku ky'emyaka ndi mu myaka egyo gyennyini egirondebwa, nyina emyaka egisukka 18 ate nga sususiza myaka 75. N'ekyo gimala bulungi ate ndi musajja mulamu w'amaanyi, n'ekyo ndwa awo wennyini. Ekyo njagala kibeere bwe kityo kubanga buli bw'otandika okubala emyaka otandika n'okukaddiwa. N'olwekyo tobala myaka, tunulya by'osobola okukola, tunulya obulamu bwo ogende mu maaso. So toyagala kweteekako stress? Saagala stress. Era sina stress ndowooza osobola okukiraba mu mbeera yange byonna byenkola. Kakati omukulu tewali buzibu okwewandiisa ku Okitoba. Mbadde musaba yeteeketeeke tusisinkaneyo mu bantu eri, obanga nnina enkumbi obanga sigirina, obanga nnina enkumbi obanga sigirina. Ekyo kifo ky'abantu b'e Mukono era bye bakirinako obuyinza. Ate obubonero bwonna bulaga nti olwaleero obuyinza bw'abantu abo obwesige bakyabulira mu Nambooze. Ne bw'anaakola atya, ne bw'anaatwala enkumbi, kubanga oluusi bagenda ne balowooza nti enkumbi eyo bwe bawulira nga tujagala nnyo ne balowooza nti ffe ku bwaffe tetulina kye tuli, twesiba ku nkumbi yetuyisaamu. Kirala omubaka agamba mbu ye yakwata ku mukono n'akuleeta okujja mu byobusuubuzi akuteeke mu byobufuzi mu bbanga ttono nnyo ate ne weekyusiza mu kitinga embazzi n'otandika okumuluma enteeka. Mwaka gwa 1980 nali mukulembeze owa youth mu DP era natambula ne Kawanga Semwogerere mu bifo bingi nnyo nga tunoonya akalulu. Mwaka gwa 1996 nali chairperson wa DP
mu Nakawa division era nze nakolera campaign eyaleeta protazio kintu mu bukulembeze obwa Nakawa division. Mbadde mu DP obulamu bwange bwonna sikyusangako nengenda mu paati endala era ye paati gye ntambuliddemu n'okutuusa kakati. N'olwekyo emyaka 10 gyokka gye nali nga siri wano mu Uganda gye gyaleetamu abantu okuba nga tebamanyi ng'omukulembeze, era mbadde muwagizi w'aba-DP n'abakulembeze abalala mu ngeri yonna ey'okubayamba mu ssente n'okubawa amagezi, era ne mubukulembeze bwa mukono nga sinaba kujja kwesimbawo, era nali nga ndi mabega waabwe nga mbasapootinga. N'olwekyo bwe najja okwesimbawo nga munnamukono, nga munnauganda, nga munna-DP. Mbadde ndowooza bateekeyo akamyufu ak'amazima. Omuntu waabwe kale ajja wano nga bannakibiina bakuŋŋaanye awangule akamyufu. Naye banaagamba mbu bajja mulangirira eyo Kampala ate nga bwe bagenda okunjogerako ebintu ebikyamu. Nze abantu b'emukono bakimanyi nti ekigambo kya Nambooze ebeera ndagaano. Nze soogera bigambo nenneekyusa. Ekyo Mukama yakimpa. Era n'abantu b'emukono balina eŋŋombo wano nti ekigambo kya Nambooze ndagaano. Sirina we nali nyimiridde ne ŋŋamba abantu bawano nti sijja kwesimbawo. Abantu nabagamba nti ebbanga ly'empeereza nga chairman wa DP limala. Kati nsaba tutegeke okulonda ekifo ekyo tukiwa omuntu omulala. Era ne bwe ndituuka ekiseera eky'okustandinga down from parliament, era ngenda kubabuulira mbagambe bannange ebbanga lyembaweereza wano limala, nsaba tufune omuntu omulala, era ne process erireeta omulala ngenda kugibaamu. Endowooza egamba kifo kyange eyo njagala bannamukono ne bannayuganda tutandika okugikwako, kubanga ebifo byonna eby'obukulembeze bye tubeeramu bifo by'abalonzi abatulonda.